kati kambuuze mu wamma bino byaffe babiri kati wamma Gertrude wamma emyaka gino 18 gy'obadde waliwo buloolensi obeera bukutunuulira wamma kati gwe toyinayo kaloolensi ko akakutunuulira tofunangayo ka boyfriend namufuna ne mugamba nfulumira ku lubuto nangamba olimba ne mugamba nfulumira ku lubuto nangamba tewali muntu afulumira ku lubuto afaanana nga ggwe senga ofulumira ku lubuto senga weewalula bwewaluzi ne mweyambulira ne mugamba nfulumira ku lubuto nanziruka omweyambulira muli ludda twali eri Busega ewaka ewammwe yakukyalidde oba gwe wali omukyalidde nze yali amukyalidde nga nti ngaalowooza mulimba nagamba oyagala sente mmeka ofuluma ennyumba yange nga nali simanyi sente nga sizimanyi nemugamba mpe 15,000 nanga ngenda nakuwa mutwalo nkwegayiridde fuluma era nagumpa boda nenzizayo wadde walina emyaka emeka owa 15 awo weewatyo olwo yalina emyaka emeka simanyi nze naye nga baali bamuyitaani baali bamuyita Serwambala kati Serwambala kiwali onoonya olayika wakifuna kati wamweyambulira yakola ki ati yangamba oyagala sente mmeka ofulume ennyumba yange nze nagamba oli muntu anyuma otambula naye nesobola beera naawe ng'ofulumira nkwegayiridde fuluma bambi oyagala sente mmeka nemugamba njagala 15,000 nagamba 5 nsabye nantono kankwe mutwalo oyinza nofuna obuzibu ne bansi bali kanfulumye nfunire ne boda nagifuna nayisasula nogisasula n'omutwalo nengutwala okuva olwalezo yafunayoko ka boyfriend omulala gwe nadamufuna namugamba nfulumira ku lubuto nagamba naye lwaki abo abawala muli babbi namugamba obubbi butya lwaki onimba waliyo omuntu asobola ofaanana nga gwe nga akola ki oŋŋamba ekyo yofulumira ku lubuto byebiki oba ŋŋamba wajjaho kyaka wajjamu olubuto nemugamba nedda ndesite namugamba kuba naye yali amumanyi namugamba nno oyo omuwala tojja musobola bambi muganda waffe mulwadde agamba nja musobola mwe mwazaala ddono tazaalangako gamba kituufu tazaalangako naye tojja musobola kati lesite waliwo namutwalira ebifaananyi kuba nina ebifaananyi byange nga namugamba abakazi bamanyi okwesiba ennyama mu kiwato we bati nga baagala otubba ennyama eyo ennyama gye yali yeesibye mutulimba namugamba nedda si ennyama afulumira awo naye naagaana n'omukyalira saamukyalira ye nakimulaga we bati awo we Busega naye nyambadde sikaati ne blouse ye yakola ki tewali yaneesonyiwa bwesonyi yagamba mbadde simanyi nti mu Uganda waliyo omuntu asobola okula nga afaanana nga ggwe waatyo babeera abamu baafa dda naye gwe simanyi nga tetunatuka yali yagamba bugambo ki obwakoleetera okwagala okwa boyfriend we yangamba oli mukazi yangamba oli muwala mulungi olina black ennungi era teweeyelusanga kye yaŋŋamba wadde osubirayo okweyerusa sobola kweyerusa agamba atya kyekyo kye yaŋŋamba naŋŋamba kyekirala naŋŋamba nsabako ku nnamba yo nze nti sirina simu nemugamba sirina simu naŋŋamba nsobola okufunira essimu naye tusooka kukola ki tusooka kukola byabakulu nemugamba byebiki naŋŋamba mbeera kyengera bye tusooka okukola ebyo kasi kalumala obikolawo ebiti
nga nkugulya essimu oba oyagala simu bali babita atya seereza oba oyagala mapeesa tugenda njja bikuwa naye tusooka eri ne mugamba tusooka ku musaayi kye namugamba n'agamba naawe ebyo byaggwawo dde eno Uganda yafa dda senga tubadde oba yagamba awasi kyajjukirayo nandyekebeza nesobola kwekebeza nze nja kwekebeza nga ngenda offa ate oyaŋŋamba n'ogendayo twagenda ku musaayi twagenda waliwo akalwasanga nga muli balamu katolo wagendayo ewuwe tewagendayo saagendayo essimu n'ogifiirwa bwotyo Lawrence mulimba nnyo abawala abatonga bano nkimanyi sa Lawrence muvubuka mutototo kyeba mulifaalingako nnyo alimba nnyo alanga n'essimu seereza yandibadde nga touch screen naye emboozi ya Nalule Gertrude ya nnaku jasa wanjagadde tuyiteho COVID omanyi kirungi nnyo okuba ng'oteekako ka smile ku face y'omuntu ate nga ye omuntu omulamu aba ne feelings sikyo wena omuvubuka gw'otunya n'omwegomba sikyo just gwe nsaasoma naye nga omusajja gwe nandyagadde muzungu saagala baganda soko nnyumizeeko wandyagadde omusajja nga muzungu lwaki wandyagadde omusajja nga muzungu kubanga tebakiitinga tebalimba Nalule eri ku kyaki gye nsabira waliyo abazungu bagamba tebalimba abaddugavu balimba kitegeera nti abaddugavu balimba bayaaye baferefere bafere ba lava oli Serwambala weyandirabye ekintu kyange kyandingambye nti fuluma yandingambye tukwasaganye tutya okulaba nti no tukimalawo naye yangoba bugobi biki naye nga wali yali tannaba kiraba nga n'omugamba njagala sente weziti nga azikuwa naye olwakiraba yagamba fuluma ennyumba yange oyagala sente meka ofulume kyakuyisa kitya kino ng'akigambye kyannuma kubanga nali omwagala kubanga teyandi Lawrence wali omwagala kale ensonga za Nalule muzitegedde naye Serwambala kale oyagala muzungu kyekikuyigisa oluzungu kubanga omuzungu waba tasobola kudduka olwo n'omugamba otya nga omufunye tugaye kale ofunyeyo muzungu kati nze muzungu oyinza mugamba oti yalina okuŋŋamba si yenze kati akugambye kati gwe omuddamu oti kale amanya neddoboozi bampita Shadik Smith agonjoola ensonga kuwano Uganda kyannaku era nga tewayi ensonga gye tukutteko neetagonjoolwa n'olw'ensonga eyo katuyite maama Joan alabirira Nalule Gertrude ate tube nga naye tuwayawayamukko naye tulabe engeri gye tugenda okuba nga tukola ki nga tugenda mu maaso nga nabagambye muno oli ku mukutu gwe bayita Uganda kyannaku maama Joan jangu tulwana oli ku mukutu gwe bayita Uganda kyannaku era nga amanya eddoboozi ndi Shadik Smith empapula zenkutte mu ngalo ze receipt z'obukadde 8 ze ba invoice gye bawa family eno esookuba mbuno batwala Gertrude ku surgery oba ku kumulongoosa asookuba nga afuluma kesi gye tuliko olunaku lwairo Gertrude tafuluma nga ofuluma ntegeeza mu bubi si mu bulungi akufukaafuka bulungi era alina ebitundu by'ekyama era agenda mu nsonga z'ekyala nga ggwe andaba naye ekyemabega eri tafuluma waaziba yeetaaga okuba nga alongosebwa neyeetaaga $8,000,000 nga bw'olaba risiiti ezo bwe ziri ku screen yo saa zino nfunye omukyala amanyiddwa nga Joan okuva ne Kosovo era nga yakamala naye ebbanga lya myezi 6 agenda tunyumizaako ye experience ye ng'ali n'omukyala amanyiddwa oba omuwala omyaka 18 amanyiddwa nga Gertrude eryetya nkwaniriza naffe tubasanyukidde ojja kwongeza ku ddoboozi waika oli mukyala musabi bannaye abatulaba ku kyannaku social media bannaye obuzibu buli ku mwana muwala oyo gwe mulaba obuzibu bw'alina bwe twasookerako ate kati bweyongedde kuba obuzibu bambi bwe namulabirako ng'ekyenda ekyo kiri kimu ekituli kimu
ne kati ate kweyongerako ekyokubiri. Kati ate bwe kweyongerako ekyokubiri buli ssaawa kibeera kibuliidinga. Eno abuliidinga kati awo kintabudde. Omutima guno ogujjawo gukkiriza Gertrude mu mbeera gye yalimu. Omutima ogwo oba ŋŋambe nti gwava waffe, era neebaza bazadde bange kuba bambi nalaba ekizibu ky'ayina, ate nga mwana muto, ate nga maama anyumiza sitoole. Maama we yamulekawo nga wa myaka 6, daddi we n'abeera nga yamuliko. Bambi ate ngenda okunoonyereza daddi we nga musajja bambi munaku, naye ng'olaba yagumira okubeera n'omwana we. Ne ŋŋamba naye ate nze kasita nanoonya ne ndaba nga daddi we nsobola omufuna waali, ne ŋŋumira ku ekyo. Ne mugamba omwana tubeere naye, nja kubeera nkola ki mukwasi, kuba nina omutima mugumu, ate nina omutima era ogusobola okufa bambi ku muntu. Kambuuze mukoyina emyaka ng'emeka? Omanyi abakyala tebagamba babuuza myaka, naye gulayika osobola ogye tugamba. Emyaka gye ngenda yingira 3. Olina famire? Nina abaana bange 3. Abalenzi bameka n'abawala bameka? Bonna balenzi. Wazaala zisseddume ezigenda obonyaabonya abaana baffe abazadde abawala. Bano bo basoma? Basoma. Katuwane Kosovo mubeerawo mutya mu mbeera eno eya Gertrude naawe? Kosovo wano tubeerawo kuba kati nange ndi mukyala. Nze neeyimirizaawo. Tolina mwami? Ziyina. Abali eyo abakulaba olowooza bo bakulowoozesa ki? Mukyala anyirira nga ggwe. Tebanda wabula tufe ku kya Nalule. Kale tunyumizeeko mbeerawo mutya wano? Mune tubeerawo n'amazzi ne gatutawanya era gazze ne gajjula wano okusinga kati bambi mba ntiisa ono omulwadde. Mazzi bwe gajja ne tugayoola gabuuka awo ne gayingira ennyumba. Ne gayingira ennyumba naye nga tetulina kyakkola, ne muwanika eri kaddeeka. Nze ne nfaafaagana n'amazzi. Olwo ebyokulya? Ebyokulya nkola. Kola. Kati mwagenda mu ddwaliro, tuyinza kuyogenda mu ddwaliro, kyakuyisa kitya nga basobola kusiba obukadde 5 bw'otalina ate nga bagamba teweetaagisaako lisiiti? Bannange kyo twalaba kale nga kizibu, batusabye ssente ate omwana mulwadde, teyeeyagazanga abawala balala, ali awo mu nnaku. Kale ne kitukosa ne tugaa kati ssente ezo zigenda kuvaawa, ssente nga nnyingi ate ng'obulwadde bumuluma. Kizibu kyo weekiri kimuluma, tugaa tugenda tandikirawa. Kati era kyekitukubisa omulanga ku social media abatulaba bambi batuyambire ku Nalule Gertrude. Nange amanya agange nze Joanita Nantongo, bambi batuyambe, batukwasize ku mwana oyo bambi tulabe nti awona. Obuyambi buno $8 million babagamba birina kubeera mu bbanga kikwasobola muno wasukka emyaka gino awo kiba tekyasoboka, bwasukka emyaka gino kiba tekyasoboka, baba bwebbanga eggere. Kale tebaatuwa bbanga, naye ekintu kino nkiraba kya bulabe kuba we namulabira ate kati si bwe kiri. We namulabira nga tekireeta musaayi, ne kati kifukumuka omusaayi kyeyongerako ebituli ebyo 2. Kati eyo lisiiti gy'olabye simanyi ddwaliro ki? Waliwo eddala. Kankebera wano mu lisiiti lye mwasookerako eno erya sikaani, eno bagiyita Kampala Imaging Center. Kati bwe twagendayo nga kiri mu bituli ebyo 2 era ne bakiyiwamu eddagala. Ne bakiyiwamu eddagala ekizibe ekyokubiri. Kale kati bambi ndaba nga ali mu bulabe. Kati buyambi ki obulala ng'oggyeko buno bweddayo $8 million ebisinga obbatawaanya? Nyago bigamba abantu tomanyi bayinza okugamba nze kanjira nkwasizaako awo. Obuyambi obusinga bambi otutawaanya ekyokulya ng'ekyo kuba kati nga bwe nkugambye nti neeyimirizaawo, oba olina okugula emmere y'ono nina okugula eyaffe. Kuba mba sobola kugamba nti ate ngule bummonde, tebuba tebusobola kummala ne famire yange. Nina okugula ey'ono nengula ate eyaffe.
kati nsaba abatulaba bambi bankwasizeeko ku kyokulya ky'omulwadde n'ebigundi n'ebisawo bye yeepaadinza kuba bambi buli ssaawa aba afukumuka naye kati bino biba bimuyamba okuba nti yeekumanga muyonjo era mukazi muyonjo ne munnaye ebiteebereka bijja buzzi. Kale kyensabira abatulaba ku social media bambi batuyambe ku kyokulya ku kyebisawo omwana okwepaadinga. Kale nga tumaliriza oli mukazi mulokole? Ndi mukazi mulokole. Osabirawo? Sabira ku Miracle Center Busega. Nsumba Jessica yansumba. Jessica Kayanja gwemanyi? Yava wa Kayanja era bamuyita Musumba Jessica Male naye nga yava wa Kayanja. Kale mulanga gwaffe eri mwenna abatulaba nga bulijjo okulaba mutugonjoola ensonga ya mwana muwala amanyiddwa nga Nalule Gertrude. Omukyala ono yagezaako omuyambako naye ekifo wetulinuza mukye si we wasanyuse nnyo. Bandyagadde okubeerako mu nnyumba ennungi, bandyagadde okuba nga ate n'embeera tebasobozesa. Naye tujje Gertrude tuba tumuyambyeko n'afuna operation eno osanga kiyinza okubeera nga kikola ki nga kibaako kye kikyusa mu bulamu bwe ne ku ggwanga Uganda. Amanya eddoboozi nze Shadik Smith, omulanga awo ngenda okugukomya naye nga kyemmanyi mbuno mwenna abatugobera mugenda kuba mwongera okuba nga mutugobera era nga mulaba. Tusinzidde Kosovo era nga nkoze ne mwana mulenzi Sir Lawrence. Njagala okwebaza omwami amanyiddwa nga mulokole. Waliwo kyetwera okukayanako naye ku mulokole n'obuyisiraamu naye tujja kugezaako kikwasaganya naye nga twagala omwebaza okulaba munatuusizza Kosovo eno eri omwana atono okulaba mutugonjoola ensonga ye naye tutambula naye era twagala obbeebaza. Twagwebaza King Montage company editing ebintu bino byonna okulaba munebiteeka wamu ate mugiwe emikolo abalina emikolo abalina okwanjula embaga mubawe emikolo. Basajja balungi mu kweditinga ate era abasajja balungi mu kukwata cameras ne video. Lawrence eyo gyakolera so mbawe emikolo basobola okuba nga ate nabo balabirira famire zaabwe. N'olw'ensonga eyo thank you so much mwongere otugoberera. Nalule Gertrude gwe tukozeeko olunaku lwaleero era tujja kwongera omugoberera n'omubaleetera so okuba ntulutegeera atuusewa afunyeko ku buyambi ki ekyetaagisa so okulamu nate tuteeka omukono ku bulamu bwe. Nsigadde nze Shadik Smith, musiibe mulungi mweraba.